Omuntu bwakwesonyiwanga omwesonyiwanga naddala nga talina kye yali akoze. Fatuma Nakimuli ntegeeza muwala wange. Ebifaananyi bye wansindikira byonna nabifuna bulungi. Sandikuzeemu kuba oli mwana muto naye ate lwa nsonga oli musiru. Siyomba n'abaana bato ate siyomba n'abantu basiru. Naye ekyengeri nti ndisengaawo ate ndisengawo abangi. Njagadde enveeyo mbuulirire ku lw'ekikolwa kye wakola y'ensonga lwaki ngenda kubanga mbyogera. Ogenda kumpuliriza bulungi ng'ennaku z'omwezi 31 July 2024. Sandi kyogeddeko wabula wabisindikira mu kaseera akaali akazibu. Wasindika ebyasooka n'osindika ebyakiika n'ensirika kati ate maama wange lwe yafa n'osindikira bingi nnyo oba alyogezako ku munzijukiza y'ensonga lwaki nzize. Ebisingako awo byonna ogenda kubanga obifuna mu puroguramu yaffe ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu ku ssaawa 5 ez'okumakya ku Queen Mother Productions UK. Ndowooza alyogezako kunzijukiza maama wange lwe yafa ate ng'okufa kwe kwava ku mmwe. Y'ensonga lwaki nzize wano nsobole okukakasa nti nabifuna era ensonga ezo zonna ogenda kubanga ozimanya wali eyo. Omuntu gw'ofuba okundaga ennyo nti omunsindikira alwana kulaba nti musonyiwa. Byonna mugenda biraba ng'ennaku z'omwezi 31 July ku ssaawa 5 ku Queen Mother Productions. Siyomba n'abaana bato, siyomba na muntu musiru. Naye engeri gyendi nti ndisenga w'abangi y'ensonga lwaki nsazeewo nzije mbeeko byenjogera mbeeko byempabula oyongere okuba nti ofuna ku magezi agategeera nga omuntu. Njagala nnyo kwolonga ennaku z'omwezi 31 July. Fatuma beera omu ku abo abasinze okulindira puroguramu eno. Wekkanya bulungi ensonga ze ngenda okubanga njogerako. Obadde oyagala okummanyisa nti obirina, so tugenda kubisharingako n'abalala nabo basobole okulaba kyobadde oyagala ntuukirize era ngenda kikola kambirage. Seeka muto kutumiddeko munnindirire.